Yes, all right. Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange oli ku Yugi Update TV. Kosinzira okuba ng'otuwuliriza. Kugambye oli ku Yugi Update TV kosinzira okuba ng'otuwuliriza gwatanatuyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Tugenda kubira nga tutandika ne information yaffe nga bulijjo gwe mukwano gwange ali eyo. Katukatandikirewo ali okumpi semberako gwe mukwano gwange ali eyo. Yes, tutandise bwe tuti. Wuliriza si birungi eri Fred Lumbuye, ebintu si birungi eri muganda waffe, eri comrade wamwe Fred Lumbuye. Wuliriza kanfundikira naka buno bakajja kusindikira digidigi mu muhoza kanyugaba endagaano z'awakoze muyagala baswapinge abasibe. Nze siri musibe. Muhozi no video jagira endagaano z'awakoze muyagala baswapinge abasibe. Nze siri musibe. I'm not a criminal. I'm a freedom fighter. Nwanirira dembe n'amazima namwenkanya. Okitegedde? Ensonga lwaki toyagala bannayuganda temwagala bannayuganda? Mu Uganda mulimu miliyoni eziwera 10 ez'abaana abavubuka bali wakati w'emyaka 14 ku myaka 30 tebalina mirimu. They are jobless. Wano wentuleza ensi ezisinga okubeeramu amakolero amangi ageetaaga abakozi. Bw'oba oyagala nnyo eggwanga lwaki wakoze endagaano ezaagala nze banzize Uganda omutwe gumu bwe guti mu kifo ky'okukola endagaano eziwera abantu akakadde okuva e Uganda okujja n'okukola emirimu? Bw'oba oyagala nnyo eggwanga eryo nze ngala bimbweti lwaki gy'okolera endagaano bagize Uganda nga bannayuganda basukka mu mitwalo miliyoni 10 tebalina mirimu ng'ate musobola okukola endagaano ezisobola okuta bannayuganda okukola n'emirimu ne babafuna ssente ne balabirira famire zaabwe. Lwaki? Kubanga temukozesa bwongo, temwagalako bannayuganda. Kakati gwe munnayuganda ali eyo njagala kuba tebakwagalangako. Endagaano Museveni zaakola zonna n'ensi zaakubba bubbi gwanga so si kwagaliza gwanga. Abakulembeze abaagaliza ensi zaabwe bw'amanyi ekizibu ekiri mu gwanga endagaano zaakola n'ensi kulaba nti bannansi b'ensi ezo bagenda okunoonya ekibulemagala eddiba. Muhozi endagaano z'owakoze okuswipinga z'omuntu omu bw'ati omutwe gwange. Endagaano wandibadde okola yaka bannayuganda basukka mu kakadde okujja okukola wano ettaka balabire famire zaabwe n'okukulaakulanya eggwanga mbaggyeko omusolo. Wabula n'okola endagaano weyagala omutwe gumu gwa muntu ono otegeera bulungi nnyo. Otegeera bulungi nnyo. N'okola endagaano mumukyusa abasibe. Siri musibe, siri muzi wa misango. Naye nga bannayuganda miliyoni 10 tebalina mirimu abavubuka. Mu kifo ky'okukola endagaano nga mugamba nti atu bannange abavubuka bano tebalina mirimu ng'ate mulina amafakitole nti tukole endagaano abantu abo bajje bafune emirimu. Nti yes, wakoze endagaano bwegenda kukyusa nze banzize e Kampala. Otegeera bulungi nnyo. Ekyo kibuuzo sinza alina kiddamu. Naye information ye Lumbuye nga mukawo. Lwaki yabadde ayogera bw'atyo? Ki ekyamutuuseeko? Ye ki ekyamuleetedde okubeera ng'ali mu mbeera bw'etyo gwe mukwano gwange ampuliriza? Kigambibwa nti Fred Lumbuye yakeeredde nga gavumenti y'eggwanga Uganda eri mu nteeseganya ne gavumenti ya Turkey. Ngeri mu nteeseganya ne gavumenti ya Turkey basobole okusubmitinga Fred Lumbuye. Fred Lumbuye bamugye mu ggwanga erya Turkey aweebweyo mu b'obuyinza mu ggwanga wano Uganda batandika okumucunya n'omusoya akana n'akataano ku biki na ngeri ki gy'abadde agenda maaso n'okulisayizingamu gavumenti era ng'asinziira ku ki. Sikiwa nti gavumenti yeetaga Fred Lumbuye kumukyusa nga babloga balala babadde babawayo akasimbi ne babakyusa ne baba nga bali ku sayidi eya gavumenti. Nedda bino biralamu. Njagala okitegeere gavumenti eyinza okubeera nga yeetaaga Fred Lumbuye ono lwa nsonga zino wammanga. Newankubadde Fred Lumbuye agamba nti gavumenti eyagala kumujja mu bulamu bw'ensi eno, naye gavumenti si yandiyagadde okuggyawo obulamu bwa Fred Lumbuye mu kaseera kano. Ejja kuba terina kyekoze, kitegeeza newe n'amugjawo bajja kuba wakulyetinga oba Fred Lumbuye abalala. Wabula kati ekikulu kyeyagala okukola nze kyensuubira nze nga nze
Government eyagala kubeera ng'efuna Fred Lumbuye bamuggyemu information bamubuuza akaana n'akataano bani ade bamufeedinga ne information first hand information. Jjukiramu nje buvuddeko Parliament y'eggwanga Uganda yagenda mu maaso n'okubeera ng'eteeseganya Parliament ku Fred Lumbuye ne bamudiscussingako nti ensonga za Fred Lumbuye zino zimaze ebbanga mu government ya Uganda naye nga tebazijja ku mmeeza. Kati twagala okubuuza ani wa Fred Lumbuye ani amufeedinga such information, who feeds him with such a credible information, first hand information, ani agimuwa? Kati government okuteesa okutula ku mmeeza ne batandika okuteesa ku Fred Lumbuye kyawa Fred Lumbuye omwaganya okubeera nga amplifying ebigambo bye kati nga byamuggundu ne yali tamukkiririzaamu n'atandika omumukkirizamu gagamba kitegeeza bujja akasajja kabakoona ku mutima naye nga basirise. Kitegeeza akasajja kabeera ne wiino era kabeera ne first hand information. Ebyo ebimu ku biyinza okukaregardingibwako ng'omukwano gwange ampuliriza, byemu ku biyinza okuligadingibwa ku Fred Lumbuye kubanga badde awa first hand information. Yino government namba yeevuddeyo n'etuuza n'olukiiko olulamba olw'eggwanga ekkulu badiscussing ku bloga bafuukidde akayinja mu ngatto. Kakati gye buvuddeko ye Lumbuye, Fred Lumbuye azze agamba bannange embeera gye ndimu ya bunkenke wano wendi, obusajja buyinza okuba nga bwansazeeko dda bwagala kunnyiga. Era n'agamba saa yonna kasita mukuba ku ssimu yange nga teriiko nga temukyampuliza mumanyi bajja kuba banzise. Naye wabula oyo alina obusobozi obunnyamba okuva wano yandibadde awompa nsobole okuba nga nvaawo. Agamba awulira akooye tali seefu kubanga ali awo yeetaaga okubeera nga akyusa mu location. Abasajja bamwetayirira nnyo bw'asinziirira, yeetaaga okuba nga akyusamu ku location asobole okuba nga agendako oba oli awo mu bifo ebirala. Oli ku Yugi Update TV sinza obanga otuwuliriza gw'atanatuyungako kirya wansi wadde ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Mubali mu diaspora mbatumiddeko nnyo, mwebale mwenna abiri emitala w'amayanja mukolera ddala ekintu eky'amaanyi ennyo okubeera ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Jjukira azza kuwa information okuva mu State House, akuwa information okuva mu State House n'akuwa information mu Parliament mu constituency gye muwangaalira mwenna ngajja nga bawa information. Kakino nno kireetedde okuba nga kikanga gavumenti, era gavumenti wenjogerera bagikangidde ddala nnyo, era muhoozi kano nga bali mu kuteekateeka, muhoozi kikyateekateeka oluvannyuma lw'okulemererwa ne gavumenti ya Turkey. Muhoozi kano nga bagambye nga ye chairman w'ekibiina ekya Patriotic Uganda agenda kwesitukiramu ng'eyategwa ogw'ekyayi ajje bateekewo okwekalakaasa Sinziggu demonstration etabangawo mu byafaayo bya Uganda gye bagenda okukola ku kitebe kya Turkey, ku Turkish Embassy nga August nga lumu Patriotic Uganda etegese okwekalakaasa eri embassy ya Turkey ng'egamba lwaki tebasubmitinga Fred Lumbuye, era ng'agamba Uganda is a sovereignty state per now. Why can't they submit Fred Lumbuye to earth? Lwaki bamwetaaga? Era baleese ne system y'okuswapinga abasibe n'eggwanga erya Turkey. Ne Fred Lumbuye agamba nze siri criminal era siri musibe eno. Eno nkola mirimu gyange era mujja kuba mwerimba okulowooza nti nno mugenda kuntwala ng'omusibe munkwate munkabe. Ebyo Fred Lumbuye abiganye. Olowooza kino ekyokukwata Fred Lumbuye gavumenti ye Uganda n'emunona oba n'emufuna kiyinza ostopinga babloga bagenda mu maaso n'okuritisizinga ku bikyamu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumwabula byegenda mu maaso n'okukola? Ekyo njagala ojja ombuulire. Lwaki? Kubanga tulaba nga babloga bagenda mu maaso n'okuritisizinga ensonga si Fred Lumbuye yekka. Waliyo abali South Africa, waliyo abali luddawa, ne lwaki gavumenti etagetinze Fred Lumbuye? Kino nno kikulaga nti information Lumbuye gyawe erimu eggumba, era ne gavumenti yennyini gyeraliikiriddeko. Gavumenti eyagala Fred Lumbuye yekka nga ye. Era baali bamwesonyiwa singa bamwesonyiwa dda. Ne kati kyebuuza, ebyama byabwe byagenda maaso n'okujjayo n'okusowolayo bibakuba. Ate era ng'agamba
gavumenti egamba beetaaga okumanya abo abagenda mu maaso n'okuba nga bamufeedinga information. So weesanga ng'ebintu bingi bye beetaaga, ebintu bingi nnyo bye beetaaga okubeera nga bakola ki, nga basaabumiitinga eri gavumenti singa Turkey enaalemererwa obbawa Fred Lumbuye, ng'oza ki ekigenda okuddirira. Olowooza okwekalakaasa kuno Muhoozi Kainerugaba kwakoze kunaaleetera embasi ya Turkey okutya ne gavumenti yaayo ne basobola okuba nga baleeta Fred Lumbuye? Ebyonna byonna ebibuuzo bikyali awo. Jjukira nti nno abantu bangi bakulitisizinga gavumenti, era ne gavumenti eno okubanga ekola kye bayita sovereignty bill, njagala okujjukiza nti nno yasinziira ku bloggers abamu okulaba nga Uganda yeetwala nga sovereignty state esobola okubeera ng'erina decision making mu nsonga zaayo. Yali yagana kukakkanyizamu bano babulooka era okumanya nti baali bakambwe nnyo nga bamaliridde okuba nga bakola kye bakola ekisoboka kyonna kyonna okulaba nga bapreventinga amaloboozi agayinza okuba nga gava ebunaayira abava mu diaspora abo abakulitisayizinga gavumenti. Muhoozi yasinga okiteekamu amaanyi kubanga ensonga yonna yonna singa ebijjira Uganda yabeera afiirwa, kubanga ye essaawa zino yatunuulidde entebe y'obukulembeze bwa kitaawe Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa. Era jjukira bulungi nnyo nti sovereignty bill eno mugendo sayiningibwa yaleetebwa okupreventinga okubeera ng'engabo ya gavumenti ng'egezaako kubanga bashieldinga mu ebyo ebikolwa ebikyamu bye bagenda mu maaso n'okukola, nga bagamba nti eri gavumenti yansi yonna eyinza kubanga evaayo givunaana kwe baba bakoze ne ku ngeri gye bacunyaamu bannayuganda. So ensonga eyo naye ebeera nkyamu, ensonga eyo tebeera ntuufu newankubadde ebeera mu butuufu bwayo. Nze nakugambye oli ku Yugi Update Civic Sinziro Bango otuuliza. Njagala nsooke nkuwe ku Muhoozi Kainerugaba ng'ageza maaso n'okukkatiriza ensonga ya sovereignty bill, biki bye bakoze, biki bye bagenda okumakinga sure nga yeewera nkolokooto ne ensonga ziyasinziirirangako okubeera ng'ayogera ebigambo ebifaanana bwebityo nkiwa nene ensonga yalimu nti Uganda bagirabisiza nnyo era n'entebe y'obukulembeze yandibayita mu busuubo. So balina oteekawo amaanyi nga ye Chief of Defence Force yalina oteekawo amaanyi okusobola okulaba ng'ensonga ati. Kati njagala tumuwulirizeeko, njagala tuwulirize ku Muhoozi Kainerugaba n'ensonga ze nga bwe yali azirambika. Wuliriza. And national interests. To our retirees, I assure you that although you are leaving active service, you will always remain part of the UPDF family. Your legacy will continue to inspire future generations of officers, militants, and civilian personnel. We value your service, honor. Ako sike katambi ke tubadde twetaaga. Katambi ako nakataddewa. Katambi ako sike ke tubadde twetaaga. Kale tugende mu maaso mwe naaba nkafunye n'akabaleetera nate nsobole okubeera nga nkabateerako mikwano gyange bali eyo abampuliriza. Naye nga wenze nkugamba nti bintu bingi bizze bibaawo mu ggwanga Uganda. Si Fred Lumbuye eka yagenda osooka okukwatibwa webanga baagala omukwata. Tulabye abakulembeze b'ekibiina ebigenda maaso n'okufunganya gavumenti nga nabo bigenda maaso n'okukwatibwa mu ngeri ey'okuvuolebwa. Muwanga Kivumbi yaakakwatibwa. Former Lord Mayor Erias Lukwago naye kejja akwatibwe. Honorable Ssemujju Nganda yakava okudduka mu ggwanga Uganda yabulawo nga atagenderedde ng'alabye nti ekijja si muntu. Naye noono mu biseera byabadde mu parliament obadde omulaba ng'agenda mu maaso n'okubeera ng'akulitisizinga Museveni saako ne mutabani we babadde kawanangu. Era juzi yavayo n'akola statement ng'agamba nti Muhoozi nze munsesa, mbadde mbasaba muleme kuyisa bubi bannayuganda alina eggwanga temwalisikira. Era n'abagamba nti kitammwe yali ajja mu buyinza
ebintu bya submitting eri igigi ebyobugagga byajja na bomba na gaali ne pikipiki emu. Era wabanga ya kitamwe yabagamba nti no Uganda bimu ku byobusika byabalimba. Era Ssemujju Nganda n'agamba nti ayagala Chief of Defence Force agende lwakitula alabe muzeeyi ebyobusika bye byayina byababalaga naye eggwanga Uganda bagiveeko. Era ng'agamba mu kugenda kwe mu kuwaŋŋanguka kwe ng'agamba lwategedde ebintu nti si birungi era awa credit Robert Kyagulanyi Ssentamu eyalengerera ewala nga tebannalaba wala nga tebannaba kubanga balengerera wala okusobola okulaba nga bakomekkereza yalengerera wala okubeera nga akomekkereza ebikolwa ebikyamu ebigenda maaso mu gavumenti neyeeryawo ng'enjogera ennaku zino weeri n'abulawo okugenda okusinziira atakola ebisingako awo. Jjukira nti nno bagamba Ssemujju Nganda agamba nti naye yandibadde akwatibwa ng'abakulembeze abalala bakwatiddwa naye tekijja kugasa Uganda nti wano nsobola okubeera active bulungi nnyo n'okusinga wali nga nkwatiddwa seggwanga terijja muganyulwamu ng'akwatiddwa. Njagala nkuwe ku Ssemujju Nganda osooka owulire naye ku bigambo bye n'oluvannyuma tuneeyongerayo. Honorable Kyagulanyi yagendera eweeru okulowooza kwange kwali kulowooza nti yali akyasobola okubeera era nange era si we nagendera. Naye buli muntu abaako by'amanyi omuntu omulala by'atamanyi ekiseera ekyo. Ky'oba olaba Dr. Besigye okutandika okulwanagana ne Museveni. Honorable Kyagulanyi yagendera eweeru okulowooza kwange nti yali akyasobola okubeera era nange era si we nagendera. Naye buli muntu abaako by'amanyi omuntu omulala by'atamanyi ekiseera ekyo. Ky'oba olaba Dr. Besigye okutandika okulwanagana ne Museveni yakutandika mu 2000 mu mwezi gwa Novemba awo. Era abamu ku bantu abemwegattako oluvannyuma nga bawona bamanya Mushega bajje n'omuntu baatuuza meeting awo mu public service ewandegera ebiseera ebyo nga manya Mushega ye minister wa public service ne batuuza meeting ewandegera ne baga nti Besigye Museveni sooka omuleka agenda kwesimbawo kisanja kimu agende. Kati bo ye yali endaba yaabwe. So endaba yange Honorable Kyagulanyi yagendera yali ekyo naye kati ekyuse kubanga nali sinaba kulabayo omuwoozi ng'akwata omuntu n'amutulugunya naye ng'ate bw'ataddewo ne pate bali waka bajjaganya Lukwago tumukubye kati afuka Lukwago tumukubye ebyo bipya bizzeewo bbanga lino. Kati ye Honorable Kyagulanyi yagendera yalina assessment ffe gye tutayina nga tulowooza nti tukyasobola okugenda mu maaso ne struggle mu Uganda. Kaakati saawa zino nange endowooza yange yakyuse teyawukana naye gye yalina luli kati nange njira naye tuteeka ekiseera ogifuna mulimu n'alina saawa zino nemulanga Ssemujju komawo osanga n'omu kwabo naye wanayitewo kiseera ngaga nti ngaalabye kati bebityo bitambula buli omu w'obeera oli by'obeera olaba by'omanyi saawa ebyo bikuleetera okusalawo ky'osalawo. Ndowooza omusajja mumwewuliriddeko. Omusajja mumuwulidde bulungi nnyo Honorable Ssemujju Nganda ng'agezaako okulaga embeera nti naye kyalimu si kyeyayagala newankubadde akirabye kati tekitegeeza nti no watu bwe yali ayagala okukiraba. Ate nga mu Uganda mutuufu si buli ffenna nti tutegerera ku ssaawa ezimu tetutegerera mu kaseera keekamu. Waliwo abantu abatwala long to understand something ne babeerawo abalala awo abalengerera ebuziba n'alabirawo ensonga nti eno yakubeera n'agamba kanneetegula ekibabo. Kakati Kyagulanyi yali asinga obbeetaagira wali eri bamwegatteko basobole okubeera nga balwanyisa gwe bayita Nakyemalira ave ku buyinza entebe efune omukulembeze omujja. Bano bino baali tebabiraba kati ke kaseera babirengere naye nga bali kudduka Honorable Ssemujju Nganda. Jjukira nti ne Nuupu n'agamba we yali ekuza ekitebe kyayo ono teyalabikako ng'eggulawo ekitebe kyayo ng'ekiranshinga Makerere Kavule. Omubaka atalabikako ye Honorable Ssemujju Nganda era yagamba nti ffenna twali tetwetaaga kubaayo. Ekisooka wali wakaawa kibiina kya Nuupu wa Kyagulanyi si waffe. Ffe tulina ebibiina ebyaffe naffe tujja kuba nga tukola ki nga tulonkinga ebyaffe. Statement ezo zijjukira ze zimu kuzigenda mu maaso n'okumukuba n'okumunyiga. Agamba singa nategeererawo before
bino sandi bituuseemu. Abakulembeze bangi si yasoose we batyo abagenda maaso n'okwejjusa. Honorable Mafias Mathias Mpuuga naye agenda maaso n'okwejjusa. Obedi Bwanika bava ku nnono y'ekibiina. Kakati nga mmaliriza Muhoozi Kainerugaba agamba agenda kusitula olutalo okwekalakasa okutabangawo kwe mutalabangako mu ggwanga erya Uganda ayolekere wali eri ku embasi ya Turkey. Asooka ababuuza 45 lwaki tebasabumitingayo Fred Lumbuye. Obadde oli ku Yugi Update Saving Akosinzo Bango otuwuliriza, mbaagala nnyo olwaleero mbakomyezza wano, mweraba.